Mu nsisinkano ebadde ku Bulange Mmengo ababaka okuva mu bitundu bya Buganda nga bakulembeddwamu ssentebe waabwe Johnson Muyanja Ssenyonga basabye Katikkiro Charles Peter Mayiga okwongera okubannyonnyola ku nkola empya ey'okugaba liizi ku ttaka lya Kabaka eyatumiddwa Kyapa mu ngalo. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda bano ba Sylvia naye bali bano bonna bantu be ne batushabe. Mu nkola eno ekitongole ki Buganda Land Board kyatandika okugaba ebyapa ebya liizi ey'emyaka 49 ku ttaka lya Kabaka lyonna kyokka nga ababaka abamu babadde bagamba nti emyaka gino mitono. Nti liizi ezigabwa zonna ziba ziriko obukwakkulizo omuntu yeralikira nti senga bunannema oba tebunnaba kuvaayo bulungi eri abantu ba Ssaabasajja Kabaka bawuli. Abantu b'e Buddu nange bansabye abeere omuladde abenkiikirira tewakiri emyaka give ku 49 gigende ku 99. Lwaki omuntu agenda mu banka ng'alina liizi ne bamusaba ebbaluwa eva wano? Mukuumaddamula bano abategeeza ng'enkola eno bw'eri mu mateeka era ng'okugaba liizi Buganda mwegenda okuyita okukuuma ettaka lyayo n'abazzukulu balisange. Naye oli yagambye nti bawe ettaka mulundi gumu lyaki freehold abaffe obwakabaka bugenda kukoma ku ffe ate emyaka 2 okuva leero njagala abaana bange bagambe nti Kabaka alina ettaka. Mu nsisinkano eno omubaka wa Makindye West Alan Ssewanyana asabye Katikkiro okukubiriza Abaganda okwenyigira obutereevu mu bifo by'obukulembeze kubanga be bokka basobola okuwa Buganda Federo gye yettanira. Kati ffe abaliwo wansi wa Katikkiro ne guno omulembe omutebi buli lwe tunaatyo soosowaza ekyokufuna obuyinza tetulina gwe tugenda kusabiriza Federo amutuwa emyaka 3. Ekyo kyonna bazze bakyogerako naye kyetusinga okwagala Buganda ewagira abantu b'omu Buganda bafune obuyinza bw'eggwanga. Ssaabasajja Kabaka ffenna tuli bantu be amawanga gonna agali wano naye wakati nga mutunuulira amawanga gonna agali wano mutunuulire nnyo naddala Abaganda naddala ku kyettaka. Ndabye abatali Baganda nga bafiira ku Kabaka nze nga ndaba n'amaaso gange wano naye nga Abaganda badduka buddusi beekweka. I have seen it with my eyes. Kati tosobola kujja kunnimba tukubanga ffe bajjajjaffe era twawanira ku myanga oyo omusajja gumuleese mu Nnyarwanda tubanya bikikuwa. Ennaku zino omuyaga mungi mu kibiina ekya DP naddala wakati wa pulezidenti wakyo Norbert Mao n'omumyuka we mu bitundu bya Buganda Betty Nambooze wabula olwaliro Mayiga ategeeza nga bwali omwetegefu okutabaganya enjuyi zombi. Tujja kugezaako naye omanye okutabaganya abantu batekubanga nabo bakyagala. Waliwo olwo tuba tugezaako okutabaganya abantu n'abalala si bano bokka beeyuziwo n'abalala abantu beerumaaluma naye wabayo oludda olutayagala ng'okireka naye bwe baba baagadde tusobola okugezaako. Kinajjukira nti Nambooze ne banne bagezezzaako okukuba enkuŋŋaana ez'enjawulo mu bitundu bya Buganda kyokka Mao nga yeeyambisa poliisi n'aziremesa ng'agamba nti balina ekigendererwa eky'okusuula ekibiina. Habad Ziwa, NTV Akawungeezi.